Bulungi sawa. Amanya bulisa. Amanya nze tumwebaze Jennifer. Okay. Kiki kiri wano emulago? Ekiri wano twazze nsonga ya accident. Eyaguddewo. Wafunye obuvunaani wa family yo? Wa family yange Alimpa Ronald, omuyimbi, n'omulala kojja wange abadde driver we ye yafiiriddewo, ojja Dennis. N'omulala era naye kojja wange naye yabuze omulambo gwe tetugulaba ate ne wano taliiwo n'eri taliiyo. Nenga naye ate kigambibwa mu mmotoka yabaddemu. Baabufudde wa accident Semuto. Kule Semuto. Babadde bava ku bizinga kubanga abadde ne tuwa yatandika nga 11 oguneeno omwezi. Kakati olwavudde eri nga alina kuyitira Semuto ogenda ku show. Era teyatuuseeko waka teyakoze eki kwe kufuna obuzibu obwo. Batukubiridde nti owaaye bafunye obuzibu accident. Abantu babadde bameka mu mmotoka lwafunye oba balabalamu? Abantu balabika babadde baweranga 7 ekituufu. Kuba obudde buno emirambo giwezeena n'abalamu baliwo 4 babadde 8. Muganda wammwe Alimpa Ronald yafunye buvune bwenkana ki? Alimpa Ronald yakutuse okugulu okumunkwandaze naye nga ndagane kuno tasobola kusitula lwakuba tanzikiriza kukwatako. Nenze yankubidde esimu yaŋŋambye Ronald akutusa amagulu. Bwe mutuseeko mubuuziza baba kiki naŋŋamba okugulu kuno ng'alayika mwasinga owulira obulumi. Ko kwamenyese kubanga kuliko kiseminti. Kwamenyese namuno munamu nayi n'ebinubule ebya accident ekifuba gwenga kimuluma. Nnyo tasobola kwogera omukasindika musindike bw'ati aŋŋambye omugongo gumuluma omutwe wano wonna gwagize. Kyokka ekinnuma nti ali wali ku ttaka okuva ku makya natuuse wano ng'obudde tebunnaba na kusaasaana. Essimu mwagifunye? Essimu twagifunye ssaawa 10. Obudde olwaleero nga bukya. Ogambye nti ekisinga okuluma ki? Ekinnuma okuva lwe naze namutuuseeko zadde ssaawa yabadde like ekoonyeemu ne mmutuukako ng'ali bubi nnyo alaajana bw'atyo. Naye okuva obudde obwo ali ku ttaka wali yeebase bamwebasizza wali tali sigama nti katanda bamwalidde wansi alaajana tebakkiriza agendayo mulaba abasawo bonna bagamuleka abasawo bakole ogwabwe agenda wali gwe bazze emabega alaajana tebamukutteeko ali awo obulumi we bumuttira kyokka ekinnuma abasinga bafudde naye tebamuyambye. Abasawo tebali mu kuyamba kyogamba? Abasawo obudde buno nze nsembyeyo ovaawo olwaku tebannamukwatako. Abasawo balinze ssente kyebaagala but naye mwandisose ne mutaasa obulamu bw'omuntu cause tuyinza okufiirwa omuntu ow'omugaso. Mozo radio bw'atyo bwe yagenda kati mwagala Alimpa naye agende. So gavumenti dino eddwaliro ddene nnyo liri mu ggwanga diina support esinga obunene, diina ebikozesebwa, diina buli kimu but bwe mba mudipendingira ku ssente osooka obbasasula ate ne mufiirirwa obulamu bw'omuntu ne mubuleka tulumwa. Temuliimu na ddagala. Temuliimu ddagala olw'ensonga batuwandikidde akapapula tugule eddagala erigenda gumukolako. Temuliimu na ddagala bannaye malwaliro nalyo lyakalira. Bagamba mukwatako tusooke tubasasule bamukuba ebifaananyi mbu mu mutwe n'amagulu balyoke bamukwateko. N'omukwatako eddagala sigamba nti bagenda tuweera wali bali tuwandikidde ku mapapula. Ne bawonya obulamu kubanga zo ssente tezisobola bbula. Basooke nga bawonyenga obulamu obw'abantu. Njijukira nze nange nze najjako awo naye nange nali nfiiriddewo nze sibagwenga kuddukawo. Nange gavumenti n'abayimbi abalala bonna basituke mufe ku balwadde ababagwa abafunye obuzibu, mufe ku balwadde ababa bafunye obuzibu, ebirala mubirabe nga ng'omaze omujjanjaba. Era nebaza muzeeyi Asani bambi olw'omutima bambi gwe nga gwalaze bambi afudde ku muyimbi waffe afudde ku bantu ye yabataasizza gwe okuva ekiro tanaba gwe nga kwebakako wuyo omusajja bambi.